Hello, my name is Paul Alexander, but they call me the man in the iron lung. Omusajja Kaawonawo wa Polio abadde assiza ku byuma okumala emyaka 72 babuwe afudde ku myaka 78 egy'obukulu. Paulo Alexandra yayingira mu kitabo ky'ebyafaayo eky'ensi yonna Guinness Book of World Records olw'okubeera omuntu asinze okuwangalira mu kyuma ekiyamba okussa mu nsi yonna. Ono babuwe yadde kumpi obulamu bwe bwonna abumaze mu kyuma kino, naye abadde musanyufu bya nsusso era mu bigambo bye bambi bulijjo abadde awulikika ng'asiima nnyo omutonzi olw'ekirabo ky'obulamu. Newankubadde nga bangi ku ffe twemulugunya olw'embeera ez'enjawulo naye nga tutambula tukola buli kimu, wabula ng'omusajja ono yabadde munda mu kyuma okumala emyaka 72 nga teyeekyusa, tasobola kuvaawo era ng'akozesa mumwa buli kimu, naye abadde asiima nnyo Mukama olw'obulamu bw'amuwadde. Kale no bannaffe kitubeerera ekyokulabirako. Paulo Alexandra yazuulwamu ekirwadde kya Polio ku myaka egy'obukulu 6. Bw'atyo Polio ono yajja ng'amuluma okutuusa lwe yamutuusako ssa ery'okumugongobaza. Bw'atyo omusajja wattu olw'okuba Polio yali amugongobaza nga takyasobola kutuula yadde okuyimirira, wabula ng'asobola busobozi kugalamira kubanga enkizi yali tekyasobola kumuyamba. Bw'atyo nkugambye nga takyasobola kutuula yadde okuyimirira. N'olw'ensonga eyo musajja wattu yateekebwa mu kyuma ekimanyiddwa nga iron lung, nga kino kyekibadde kimuyambako okuteeka empewo mu mawuggwe ge. Musajja wattu bawe n'asobola okussa. Musajja wattu ono ekyuma kino ebadde yafuuka njuye mwawangaalidde ebbanga lino lyonna ery'emyaka 72 era nga buli kintu kyonna abadde akikola ng'ali mu kyuma kino. Ku mubiri gwe abadde yasigazaako omutwe gwokka nga gwe mulamu era ng'omubiri gwonna gubadde gwasonsekebwa mu kyuma kino, oba katugambe nti omubiri gwonna okuva mu bulago okukkirira wansi gwonna gubadde gwaggalirwa mu kyuma kino ng'omutwe gwokka gwe guli ebweru. Bw'atyo omusajja wattu ng'ali mu kyuma kino abadde akozesa omumwa gwe okukola ebintu eby'enjawulo, okugeza omusajja ono yasoma era abadde munnamateeka mutendeke. Mu ngeri yemu omusajja ono yasoma degree mu ssomo ly'ebyenfuna economics, naye ng'amasomo gonna yagasoma ali mu kyuma kino era ne bamutikkira ng'ali mu kyuma kino, ng'okuwandiika yali akozesa mumwa gwe nga gwe gukwata ekkalaamu okumuyambako okuwandiika. Era wakati mu kyuma kino abadde asobola bulungi okutayipinga nga yatayipinze wamma ddala nga oyinza okulowooza nti akozesa mikono, so ng'ate abadde akozesa mumwa. Mu ngeri yemu abadde asobola bulungi okukwata ekkalaamu ng'akozesezza omumwa gwe guno n'akuba bulungi ebifaananyi ebinyirira okukamala. Paulo Alexandra newankubadde ng'emyaka 72 gyonna agimaze mu kyuma kino, wabula nakugambye abadde musanyufu bya nsusso era nga ku mikutu emigattabantu social media abadde akola vidiyo ezirimu obubaka obujjudde okuzzaamu abantu essuubi n'amaanyi, newankubadde ng'obulamu bwe bubadde buzibu ddala era ng'obubaka buno bubadde butambula mu nsi yonna nga buzzaamu abantu ab'enjawulo essuubi n'amaanyi. So ng'ate musajja wattu abadde mu kyuma kino gw'olowooza nti yandibadde yaggwamu dda essuubi, ate yabadde azzaamu abantu abalamu abalina emibiri emiramu amaanyi. Kale no munaffe tukubiriza bulijjo obutaggwamu maanyi embeera ne bw'eba ekunyigiriza etya. Alexandra Paul abadde awangalira Dallas mu ggwanga erya America era ng'abamu ku b'eŋŋanda ze be babadde bamuyambako ebbanga ery'emyaka 72 gy'amaze mu kyuma kino. Gamba nga bamuyambako okusenya, nga bamuyambako okumutegula okugeza ng'akoze emirimu gy'emmanju, bambi ne bamuyambako okusigala ng'obulamu bwe busanyufu. Mu ngeri yemu omusajja ono okumanya Mukama abadde amwagala, nakugambye nti y'omu ku bakaawonawo ba Polio, kubanga obulwadde buno bwa Polio nga bwakajja bwali buyisa bubi nnyo abantu ne bubagongobaza era bangi ku mulembe ogwo
abo baafa, naye Alexandra Paulo Mukama yasobola okumutaliza era nga yalumbibwa obulwadde buno mu mwaka 1952 bwe yali ng'aweza egy'obukulu 6 era bw'ati ebbanga lye lyonna ery'obulamu erisinga alimaze mu kyuma kino. Nkugambye afiiridde ku myaka 78 egy'obukulu naye ng'ekyuma kino akimazeemu emyaka 72 era mu ngeri eno okumanya Mukama abadde amwagala kubanga abadde Kaawonawo wa Polio, nga Polio yatta abantu bangi naye ye Mukama n'amutaliza era olw'ensonga eyo abadde mu kyuma kino nga ne COVID-19 wabadde akuntira baabuwe era yawubako olubu lw'ekigere mu bulamu bw'omusajja ono, naye era Mukama omusajja ono n'amulekawo era bw'atyo n'asobola okusimattuka obulwadde buno obwa COVID-19 oba muyite lumiima mawuggwe. Kale nno Mukama yasobola n'okumusimattusa obulwadde buno obwa COVID-19 newankubadde nga bangi tebaasobola kubusimattuka okutuusa jjuuzi lya bulamu lw'assizza omukka ogw'enkomerero. Okusinziira ku famire y'omwami ono Paulo Alexandra yasse ogw'enkomerero ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi guno gwennyini gwe tulimu. Ab'enganda ze bagamba nti bagenda kumukungubagira mu butongole Croksatu olwa Ssabbiiti gye tulimu ennaku z'omwezi 20. Wumula mirembe Paulo Alexandra, olijjukirwa nnyo okuyita mu bulamu obujjudde okusoomooza kyokka n'osigala ng'osiima Mukama era n'oteekubagiza n'okola n'abalina emibiri emiramu bye batasobola kukola. Obadde kyakulabirako ky'amaanyi era olijjukirwa nnyo mu nsi eno ey'abalamu kubanga obadde ozzaamu abantu amaanyi bw'otyo n'owa essuubi n'abalina emibiri emiramu abatera okuggwaamu amaanyi era nga twebaza Katonda olw'obulamu bwo n'ebbanga ery'emyaka 78 lyakubeezezza ku nsi newankubadde ng'ekyuma kino ekibadde kikuyamba okukuwa empewo okimazeemu emyaka 72 mirambirira. Wumula mirembe Paulo Alexandra. CBS FM.